نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Tugenda kwogera ku musomo okugerageranya amaka g'abalongoofu ku maka gaffe olwaleero, oba okugerageranya amaka amasiraamu ku maka g'abasiraamu b'olwaleero. Abaaliwo luli n'abaaliwo olwaleero, njawulo ki eri wakati w'amaka gaffe? Era tujja kutunuulira insha allahu taala nsonga ki oba oliawo eziyinza okutuyamba okwongera assaada fil buyut, okwongera emirembe n'obutebenkevu mu maka. Okusooka kwa byonna, buyutu salihin, amayumba g'abantu abatukulembera n'amayumba gaffe olwaleero, njagala tugageraageranye tulabe ddala agaffe gafaananira ddala n'agabali oba galina enjawulo insha allahu taala. Okusooka kwa byonna, owekitiibwa Allah subhanahu wa taala yatugamba nti wallahu jaala lakum min buyutikum sakana. Kubimu ku byengera Allah byawa omuntu kwe kufuulira amaka mw'osula nga matebenkevu, amaka mw'osula nga kiwummulo owummulirawo. Kiba kirabo Allah subhanahu wa taala kyakuwadde okubanga amaka gaba matebenkevu owummula. Wabilaks kikyuse ti obutebenkevu bweba tebuliiwo, emirembe tegiriiwo, oba toyina woyinza kuwummulira. Ati mu byengera Allah byatuwa kwe kubanga atufuulira we tusula, atufuulira we tuwangaalira nga bifo bya butebenkevu, bifo bya mirembe. Nabwe kityo nja kwogerayo hadithi ejja kuba emu insha allahu taala olwakadde ke tulina akatono. Sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Itbaan ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ahadu as-sahaba al-badriyin, y'omu ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeetaba mu lutalo lw'e Badir. Yeetaba mu lutalo lw'e Badir. Bwe boogera ku muntu oba sahaba nti oyo yeetaba mu lutalo lw'e Badir, baba kulaga enkizo gy'alina mu busiraamu. Abantu bonna beetaba mu lutalo lw'e Badiri, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukakasa n'atugamba nti abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba i'malu ma shi'tum, mukole kyonna kye mwagala, naye olwaleero mmwe musonyiyiddwa. Buli yenna yeetaba mu lutalo lw'e Badiri, Allah yakola ki? Yamusonyiwa. Ekyo nno kyava ku sahaba omu ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyali ayitibwa Hatib ibn Abi Balta, sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajja n'akola ekikolwa ekitakolwa musiraamu. Yawandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Abakuraish abategeeza nti omubaka ennaku z'omwezi bwe ziti ajja balwanyisa. Ekintu ekitaali kya buvunaanyizibwa kye yakola. Naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaali mu Madiina, Jibriilu n'ajja n'amugamba nti waliwo omuntu atwala ebbaluwa ali mu kifo bwe kiti, genda ogimuggyeko, tetwagala abantu bali bakimanyi. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuma basahaba babiri, Ali
ne sahaba omulala naga mugende mu bwangu waliwo omukyala ali mu kifo bwe kiti mumugjeeko ebbaluwa gy'atwala. Basahaba bakozesa obwangu ne batambula ne batuuka. Bwe batuuka basanga mukyala ng'ali ku ŋŋamiya agenda. Ne bamugamba tuwe ebbaluwa gy'olina. Naye sirina bbaluwa. Ne bamuggyako emigugu gye yali nagyo ne bakebera emigugu gyonna nga temuli kabaluwa. Naga naye tuddeyo ebbaluwa omukyala tagirina. Ne babaddayo batuuka mu kkubo negana nedda nabbi tasobola tulimba. Tugende eri omukyala ono tuddemu tumukaze ajja tulaga ebbaluwa weeri. Bwe baatuuka we yali ne bagamba nti tuwe ebbaluwa. Omukyala n'abaga sirina bbaluwa. Agamba nti bw'oba totuwadde ebbaluwa katugenda tukkiriza tukwambule wenna. Bwe kyatuuka awo n'ajja ebbaluwa mu nviiri n'agibawa. Ebbaluwa ne bagitwala eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe bagituusa eri Nabbi agenda okugisomamu, bagenda okugimusomeramu ng'agiwandiise y'omu ku basajja abalungi. Sahaba yitibwa Umar radiyallahu ta'ala an naga nti ya Rasulallah da'ani adribu unqa hadha almunafiq. Ndeko munnanfuusa ono muggyeko ensingo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti muleke, innahu shahida badira. Oyo gwolaba yeetaba mu lutalo lwawa lwe Badiri. Ate abantu bonna beetaba mu lutalo lwe Badiri Allah yabasonyiwa. Allah yakola ki? Yabasonyiwa. Kale ne bwe baba bagudde mu nsobi, baba bakoze ensobi, Allah ensobi ezo azibasonyiwa olwakiri ekinene kye baakola ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akati bagamba nti osahaba Badiri yali mu lutalo lwe Badiri, baba bakutegeeza nti ayina enkizo sahaba ono. Sahaba ono atunyumiza atugamba nti ataitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Nesitula neŋŋenda eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'ekintutte eri Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyantwalayo yali nsonga yakubanga nalina ekizibu. Bwe natuuka waali Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne mugamba nti owange omubaka wa Allah kadi ankartu basari, amaaso gange ngayinamu ekizibu, nina ekizibu ku maaso, maaso manafu. Naye wempita okujja ku masjidi waliwo engeri y'omwala, enkuba buli lwetonya nga nnyingi nnemerera okgenda ku muzikiti okusaala. Kati mbadde nkusaba owange gombaka wa Allah onzikirize ojjeko ewange maka gange, amakulu ajjeko mu maka gano sahaba, ng'ekimuleeta mu maka ga sahaba ono kukola ki? Ng'ekimuleeta mu maka ga sahaba ono njagala ojje osaalireko mu nnyumba yange. Bw'onaasaalirako mu nnyumba yange akafo ako mw'onaaba osaalidde nja kafuula masjidi yange, nga bwe mba nnemeredde okgenda ku muzikiti wenkola ki? Wensaalira. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuddamu n'amugamba nti naam saafal, kyosabye nja kikukolera, nja kufuna olunaku mpiteko ewuwo saalireko mu nnyumba yo. Kaakati sahaba ono bw'ayogera ekigambo ekyo, oba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'akyogera, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja enkeera, yasaba leero enkeera n'akola ki? Yajja mu budde bwa misana, tuyinza okugerageranya nga ssaawa 4-5 bwe zityo. Bw'ajja Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasta'adhana lahu,
namusaba okuyingira mu nnyumba, fa adhina lahu, nabbi bamukkiriza okuyingira. Bw'ayingira mu nnyumba sallallahu alayhi wasallam, lam yajlis, teyakola ki? Teyatuula. Namubuuza, aina turidu an usalli, oyagala mu nnyumba yo nsalirewa? Ndaga ekifo muyagala nsaalire. Aina tuhibbu an usalli min baitik? Fa ashartu lahu fi nahiya, nemulaga ku bbali kw'ennyumba, namulaga ku bbali kw'ennyumba. Faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi yayimirira n'aleeta takbiira n'asaalira kabbiri. Bw'amala okusaalira kabbiri n'atoola salaamu. Era kazina ebbiri yasaaza ab'omu nnyumba n'Abubakar yali kwali naye yamusaalizaamu. Bw'amala okusaalira akazino, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba biwedde, kati nzizeeyo. Namugamba nedda seewo, oli mugenyi wange era nze nina okukola ki? Nze nteekeddwa okkuta, tolina gy'olaga, oli mugenyi wange. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuula. Bw'atuula, sahaba ono n'ateekerateekera nabbi obugenyi alaihi salatu wassalaam. Bw'amuteekerateekera ne balya. Bamala okulya, abasahaba abaali wabbali awo abaali baliraanyeewo bonna ne bajja mu maka ga sahaba ono. Lwaki? Nti kwolwo olunaku yali akyazizza omunene mu banene. Teyali nabbi yekka, akyazizza Abubakar, akyazizza abantu abazito, nabali ab'ebbali bonna ne bajja. Hadithi mpanvu. Naye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuula, n'abaako omusiraamu gw'ataalenga, naye gundi nga simulabye wano, ali ludda wa? Kati omu ku basiraamu n'agamba nti, ya Rasulallah, oyo munnanfuusi tasobola kujja wooli. Yamuyita muki? Oyo munnanfuusi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba, toyita munno munnanfuusi, tomuyita munnanfuusi, olw'ensonga nti ku bye mumanyiiko, innahu yuhibbu Allaha wa rasulahu, oyo musajja ayagala Allah neki n'omubaka we. Lwakuba nti atambula n'abantu abo, naye tomanyi lwaki atambula nabo. Ekimutambuza n'abantu abo ye muntu atuula nabo n'ababuulirira bave ku mize emikyamu. Kati gwe olw'okuba tomanyi lwaki atuula nabo, omulamuddeko nti muki? Munnanfuusi. Hadithi eno erimu ebyokuyiga bingi nnyo. Ekisooka kya byonna, wandibadde twebuuza ekibuuzo ti sahaba ono ekyamuwaliriza okugenda okuyita nabbi sallallahu alaihi wasallam ajjeko asaalireko mu nnyumba ye kyali ki? Kyali ki? Ensonga yali enkulu ennyo, omubaka asaalireko mu nnyumba ye, afune ekifo mu nnyumba ye ky'anaasaalirangamu. Ekibuuzo, amaka gange n'agago mulimu akafoko akamanyikiddwa nti kano bwe nnina okusaalira? Wangi buli omu mu nnyumba yo oyinamu akafo mw'osaalira? Omusiraamu yenna yandibadde nga mu nnyumba ye mubaamu ekifo mwakola ki? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi, ij'alu fi buyutikum min salatikum, basiraamu mube mu mayumba gammwe muddirenga ezimu ku swala muzisaalireko mu mayumba gammwe. Wala tattakhidhuha maqabira, amayumba temugafuulanga ki? Kabuli. Ekifo awatasaalirwa kiba ki? Omubaka sallallahu alaihi wasallam yakigeraageranya nti ekyo kibanga kabuli.
kubanga mulimbo gye tutasalira, mulimbo tetusalirayo. Kati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abagamba nti bannange mubeeke esswala ze musalirangako mu maka gammwe. Era kyatugamba sallallahu alaihi wasallam nti esswala ekyasinga okuba ennungi oluvannyuma lw'esswala ezalalikibwa esswala za sunna y'esswala esaliddwa wa? Esswala esaliddwa waka. Tetulabanga esswala za sunna nnungi omusiraamu okubanga azisaala gy'osalidde mu muzikiti ne gy'osalidde awaka, esswala ya waka ezitowa kinene. Yensonga lwaki singa obadde osaala awaka, muganda wo muto najja ng'oli mu swala, asobola okwongera TV ennyimba eziriko ng'oli mu swala, oba omwana wo ng'oli mu swala asobola okwongera leediyo ennyimba zigende mu maaso ng'oli mu swala. Kikyayinza okukola mu kaseera ako? Mu kaseera ako kyayina okukola, kale bwe ziba zibaddeko azikendeeza n'aziggyako, osobola okukola ki? Okusaala. Essola gye musaalidde mu maka ereeta baraka mu maka. Essola za sunna ze tusaalira mu maka gaffe, essola zino zongera baraka mu mayumba, zongera emikisa mu mayumba. Ate bw'obanga osaala essola, kakasa nti essola gy'osaala togisaala wekka. Waliwo ebitonde ebisali emabega byotamanyi. Oba oliawo ebyandibadde bikkosa, ebyandibadde bikunakuwaza, Allah akuleeterawo abalungi ne babanga abalungi abo bakola ki? Bakwegattako. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti inna lillahi malaika sayyahin, Allah ina malaika batambulira mu bbanga. Bamalayika batambulira mu ki? Mu bbanga. Sayyahin, omulimu gwabwe ki? Idha wajadu baitan, bwe basinkana ennyumba, bwe basinkana amaka agalimu okutendereza Allah, bakka mu mayumba ago, bakka mu maka ago, nga bwe bakka mu mizikiti mwe tuba, ne batandika okukoowola bannaabwe nti halumma mujje wano ewali ebwetaavu bwammwe, mujje tuzuddewo. Weebuuza ekibuuzo ekigamba mu lunaku bamalayika bakukyalira emirundi emeka ewuwo? Ye ani asinga okuba, baani abasinga okuba abangi? Bamalayika basinga okukyala ewuwo oba shayatini ze zisinga okukyala ewuwo? Kubanga bya bujja ebitonde ebyo ebibiri. Shaitani weziba, bamalayika tebakola ki? Tebabaawo. Ate bamalayika we baba balinga nabo bavaawo. Kivolaba nti olwaleero ku bimu ku bizibu bye tulina, mashakira gakyasinga okuba mu bantu, shayatini zitawaanya abantu olwaleero. Lwaki zitawaanya abantu? Kubanga mwegobako dda bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe bw'osula okufuna otulo otulungi nga ka music kwe kali, sibe guli? Era bw'okassaako bw'oti owulira nga otulo tujja bulungi nnyo. Lw'otakataddeeko teweebaka. Waliwo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba inna shaitana yanfiru min albayt. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mazima sitaani edduka mu maka agakola ki? Alladhi yuqra fihi suratu al-Baqara, amaka agasumirwamu suratu, amaka agasumirwamu suratu al-Baqara. Ekyo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukakasa nti shaitani edduka mu maka ago, tewangaaliramu.
Kivala yatugamba sallallahu alaihi wasallam anti iqra'u surata al-Baqara, basira musomenga nnyo suratu al-Baqara fa inna akhdhahu baraka. Eyesuula omuntu okubanga agyekutteko baraka. Baraka kitegeeza ki? Kye kisinga okutawaanya abanadamu olwaleero mu dduniya. Kubulwa ki? Business teziri mikisa, amaka temukyali mikisa, kino temukyali mikisa, kino temukyali mikisa. Abamu ne bafundikira nga banoonyeza obuti obutalina ne kye bubayamba, akakati kalimu emikisa, wabula nga bisiraani byeweereetedde mu maka. Omubaka akugambye fa inna akhdhahu baraka. Eyo suratul Baqara, omuntu okubanga Allah akuwadde n'agikuwa ng'ogisomera mu makaago, omubaka yagamba nti eyo baraka. Ogwo guba ki? Wa tarkuhu hasra. Ate okuleka essuula eyo oba ofiiriddwa nnyo, oba ofiiriddwa nnyo. Wala tastati'uhu al-batala, wala tastati'uhu al-batala. Nabbi yagamba nti teri mulogo akusobola. Gonna nnyini Bakara teri mulogo akola ki? Okujjako nga be tubuusabuusa mu bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, tubibuusabuusa mu basira gayogera gaba mazima sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti gwe weekwate ku Bakara osirike, si bwe guli? Soma Bakara yo, bw'omala kusoma Bakara ebisigadde birekere Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna akhdhahu baraka wa tarkuhu hasara wala tastati'uhu al-batala aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Nabwe kityo nti bw'oba yagala okubanga ofuna obutebenkevu awaka n'emirembe awaka, ffe bye tusuubira nti bye bireeta emirembe, wallahi ebigyonoona. Bye tusuubira nti bye bitumalako stress, ate bye bitwongera stress. Tegerekeka. Kiringa bw'onaalaba omuntu n'agamba nti stress zimpiririddeko kanywa omwenge ntamiire stress zigende. Ezo zigenze. Oba oli bw'afuuwa etattaaba bw'ati, stress ziba zigenze. Oba oyongera bizibu ku bizibu. Oba n'onywa enjaga, n'ofuuwa enjaga, ebizibu bimpitiriddeko kanywa enjaga mpummulemu, ebizibu ne bivaawo. Kitegereka basiraamu. Nawe kityo nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulaga nti bw'oba yagala okutebenkera obulungi, okufuna emirembe, okufuna obutebenkevu, kathir, yitiriza nnyo ebigambo ebyo. Waliwo omwana muto ayitibwa Ibn Abbas, sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaali kaana kato, Nabbi n'akalabamu ekyama, n'amulabamu nti omwana ono ajja kuba wa mugaso nnyo mu maaso. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam yamusabira edduwa naga nti Allahumma faqihuhu fi ddiin, Allah omwana ono mufuule kakensa mu ddiini. Wa'allimuhu ta'wil, omuyigirize n'okunnyonnyola ekitabo ky'Qur'an. Ibn Abbas yali mwana muto naye nga mugezi nnyo. Era olunaku lumu akyalako mu maka ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu maka ga Nabbi mwalimu maama w'omuto, baali bamuyita Maimuna, aba maama we muto. Kakati bw'akyala mu maka ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukyala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-isha. Nabbi yasala salatu al-isha. Bw'amala okusala salatu al-isha, omuvubuka yakyadde eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Omwana omuto bw'aba akyadde ku ssaawa eyo, gwe ki ky'oba omukolera baada al-isha? Naam, mugenyi omuteekerateekera wakola ki? Wakwebaga. Baamulaga wa wagenda okusula, naye yalaga nti tazze kwebaka, ayina ensonga ennene emuleese mu maka ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe yatuuka
قال ابن عباس atugamba bwe najja omubaka sallallahu alaihi wasallam yamala okusaala isha yazuukuka yasaala n'ayimirira n'atandika okusaala layiri yasaala 4 rakaat omubaka yasaalira akannya bw'asaalira akannya nange nenyimirira emabega we naye bwe nali nyimiridde nayimirira ku mukono ogutali mutuufu mwana muto bwe mba musadde babiri gwe maamum omugoberezi oyimirira ku mukono ki nam gwa ddyo ku ddyo wa imaamu si bwe guli kati ibuni abbas bwe yajja yayimirira ku kkono nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukwata okutu amukwata kutu n'amukyusa n'amuzza eno ne batandika esswala waliwo kye tutaleese mu kissa eyo nti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yamala okusaalirako ezo neyeebakamu bw'amala okwebakamu n'addamu ekiro n'akola ki n'azuukuka ibuni abbas yali teyeebase bwe yalaba nabbi ng'azuukuse nabbi yagenda awaali amazzi ga wudu ng'olwale bonaga nti agenze ku ttaapu bwe yatuuka ku ttaapu nabbi yazuukuka bw'ati n'ayisa engalo mu maaso ne yeesiimuula n'asoma ne ayat inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim tusakonkome ayat bwe yamala nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda afuna wudu najja asaala n'omwana omuto ono najja naye n'ayimirira yagenda naye yakola nabbi bye yakola sallallahu alaihi wasallam yayisa engalo mu maaso naye n'asoma inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wad-nahar n'agenda afuna wudu wali najja n'ayimirira ne batandika esswala n'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye agamba nti natuukanga ekiseera nensumagiramu ngasumagiramu nabbi n'amusuna kutu akole ki anti yasazeewo bayimirire bonna ng'amukwata kutu naddamu n'atereera ne basaala sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal ibn abbas radiyallahu ta'ala an hadith egamba bweti ثم نام ثم قام نبي يبكى نازكك فقال وأنا الغليم يعني ابن عباس قال فتوضأت فقمت نسيتك نفنا وضوء قال نبي واجفني ننيم يكم كونو وصليت حديث بافل نيا على كل حال كتوا قدم أقانت فصليت معه 5 ركعات كلنا أنتو سالي راكم ميكا تان ولولي باسالة ميكا نيا نبا سالي تان ثم قال ثم صلى ركعتين فنام حتى سمعت غطيطة نبي سالي يما سالي راكبيري ويمالاتي نبينا أم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما qudwa ekyokulabirako yakijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyali kimuleese kwagala kumanya nabbi yakolanga ki mu budde obw'ekiro nabbi n'akimuyigiriza nti mu budde obw'ekiro mu mayumba gammwe musaalirenga muuko waka tulina okukola ki abaami abamu bwe tuva gye tuvudde tugayalirira ekigambo ky'okusaalira kawaka tugayalira ekigambo ky'okusaalira kawaka yensonga lwaki baraka zikendeera waka mikisa gikendeera waka waliwo Abdul Aziz buna Abi Ruwad yomu ku basajja abalongoofu abakulembera yatuukanga ku buliri ekiro nga bona atuuka mu buliri ogenda kwebaka bwe yatuukanga mu buliri
baga nti idha janna al-laylu yati firasha obudde bwazibanga ekiro nga ajja ku buliri bwe bwe yatuukanga ku buliri fayumirru yadahu ala firashi omukono gwe nga aguyisa muki ku buliri bwe bwe yayisangako omukono n'agamba nti wallahi inna fil janna la aliyanu minki naye mu jjana mulimu obuliri obuwooweevu okusinga buno kambute kanwanirire buli kankolerere obuliri buli obusinga ki n'ava mu buliri n'asaala kumpi budde kukya akolerera buliri bwaki bwa mujjana wala yazaalu yusalli layla kulla baga nti yamalanga ekiro kyonna nga asaala rahimahullahu taala kyobulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugaa nti innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun amakulu nti abantu abakkiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bagakkiririzamu innama yu'minu bi ayatina beba bantu nga babajjukiziddwa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bakola ki idha dhukiru bi ayatina innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjadan baba mu biseera bya kukola sujudu baba mu biseera bya tasbihati baba mu biseera bya kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala obudde bwabo bwekiro babweyambisa mu mbeera efaanana bwekyo Muawiya ibn Qurra yagamba nti kana yaqul idha sallaytum al-isha ya ibnay ono yakubirizanga abaana be maka bwe tumala okusaala isha fenna twebake olumala isha tukole ki twebake la'alla Allah an yarzuqakum min al-layli khayra oba oliawo Allah naffe n'atugabirirako mu budde buno bw'ekiro ne tufunamu ebirungi yabalagiranga bwe mumala okusaala isha mukole ki lwaki abakubiriza okwebaka amangu yabakubirizanga beebake ku mangu basobole okubanga Allah abagabirirako nabo bazuukukeko ku kiro nabo basaaleko ki ويأتي بعد العشاء وينام أهل البيت حتى يقوم آخر الليل يجانغا وكا نبسالا oluvannyuma lwa isha ne beebaka ne babanga beezuukusa mu budde obw'ekiro bannange ennyumba tulina okubanga tuzisaaliramu enjawulo eri wakati w'amayumba gaffe n'agabali olwaleero bangi mu maka gaffe maqbara maka gaffe maki wangi amayumba g'abasiraamu bangi nga limbo si malamu maka mangi nnyo ag'abasiraamu nga ki limbo bwe tuyingira bwe tuti ffenna nga tufa waliwo abantu nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogerako Allah basunguwalira ng'abantu abo himarun bin nahar mu budde obw'emisana babanga bulogoyi obudde obw'emisana babaki himarun bin nahar sakhabun fil aswaq baba mukulekana mu butale balekana kino bantu bali mu kiri kutunda gula bwe butuuka obudde obw'ekiro jifatun bil layl obudde obw'ekiro bugibaki Assalamu alaikum. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti abantu obasanga nga mu budde obw'emisana bulogoyi ate bituuka mu budde obw'ekiro nga mirambo jifa kitegeeza ki ate si mulambo gwa bulijjo wabula oguyiseeko ebbanga getuyita jifa mayiti eba mayiti nga tennaba kugira naye kasa omuntu atandika okukyukako tugiyita jifa evaamu neki
katuleme kubanga mu budde obw'ekiro tubaki amuwaati, tuleme kuba bafu. Obudde obw'ekiro tweyambiseeko mu mayumba gaffe, tusaaliremuuko mayumba. Ebyokulabirako bingi nnyo ku balongoofu abaatukulembera ku nsonga eyo. Atugamba omukyala bamuyita Ummu Rabi' bwe yalabanga bbaawe ng'ayimiridde mu budde obw'ekiro asaala ku layl, nedda. Ummu Rabi' bwe yalabanga mutabanyiwe, yalina mutabanyiwe, bwe yayimiriranga okusaala ekiro, yusalli fayabki, omwana yazukukanga ekiro n'asaala layli. bwe yasaalanga ekiro nga bamanyi Qur'ani ey'ekiro eyawukana ne Qur'ani eyaki emisana. Qur'ani gy'osoma mu budde ebukiro tefaanana Qur'ani gy'osomye emisana, byawukanira ddala. Kibala ni Allah subhanahu wa ta'ala naye nnyini yakola ki? Yakyawula nti gy'osoma mu budde obw'ekiro tefaanana gy'osoma mu budde bwa misana. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Era ne Qur'ani egenda okuwolereza omuntu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ebintu bibiri bigenda kuwolereza omuntu: as-siyamu wal Qur'an. Siyamu neki? Okusiiba ne Qur'ani bigenda kuwolereza omuntu yawma al-qiyama. Ne Nabbi yatugamba nti yaqulu al-Qur'an, Qur'ani egenda kusanga musiramu ng'olina wootubidde olemereddwa okuyitawo, kubanga gwe bawolereza kitegeeza nti waliwo ebikoze eki, waliwo ebigaanyi. Kati Qur'ani ejja kukusanga weekusanga egambe nti ya Rabb, ay Allah, mana'tuhu an-nawma bil-layl. Oyo gwolaba namulemesa otuloto ekiro, namulemesa ki? Fashafi'ni fihi, kiriza okuwolereza kwange mute agende. Allah mutakole ki? Ayingire jjana. Ate Qur'ani bwe naabeewolereza Allah tajja gaana, buterevu ajja kukkiriza nti genda. Naye Qur'ani ensonga gyewa yaki? Namulemesa ki? Namulemesa otulo twekiro, kiriza okuwolereza kwange. Qur'ani gy'osomye mu budde obw'ekiro, n'owaayo embudde obw'ekiro, n'owaayo eddakiika 3 kasome Qur'ani kitabu kya Allah mu budde obw'ekiro, oyinza okusinga agisomye emisana eddakiika essaawa ennamba. Awa mukitegedde? Saba Allah atuwe ilman nafi'a. Kati omwana ono yazukukanga ekiro n'asoma Qur'ani. Bw'asoma Qur'ani maama we najja n'amugamba, mwana wange, la'allaka qatalta qatila, oba watta muntu, oba ina kizibu ki? Buli lw'osoma Qur'ani osula mu Qur'ani okaaba okola ki? Kiki? N'amugamba maama, yamugamba nti akhbirni, mbuulira bw'obanga olina gwe wasobya gwe wakola ki, tusobola okugenda ne tumwegayirira n'akusonyiwa, naye emirembe gikuweddeko, buli lunaku oba mu kusaala kaaba kiro kola ki? Yamugamba ya umma kataltu nafsi, yamugamba maama kituufu natta, naye gwe natta mwoyo gwange, mwoyo gwange gwe nnwanirira, njaga kulaba nga ngutuusa ku buwanguzi. Maama bw'awulira ekigambo ekyo n'awuliriza ebigambo by'omwana we byamugamba. Kibola nti Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti amman huwa qanitun ana al-layl qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah kibuuza omuntu ayimirira mu matuubye mu kiro, qanit, azukusa ayimiridde asaala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, qa'iman yahdharu al-akhirah, mweraliikirivu ku ssaawa eddako olunaku lw'enkya, wa yarju rahmata rabbih,
anoonya kusaasira kwa mulezi we Allah abuuza ekibuuzo, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Basiraamu, abamanyi n'abatali bamanyi benkanankana? Naam, Allah abuuza abamanyi n'abatali bamanyi benkanankana? Waliwo ebibuuzo Allah byabuuza, waliwo ebibuuzo Allah byakola ki? Abitubuuza naye oluusi abatayagala ansa, abatayagala ki? Gwe gyemanyire. Mukitegedde? Allah atera okubuuza ebibuuzo, n'ababuuza sinze nabatonda? Allah atubuuza sinze nabatonda? Tuddamu tutya? Kitegeeza abatamanyi yatonda. Naam, bwakubuuza nti sinze nakutonda kitegeeza ntamanyi yakutonda, wabula abayagala kigambo kimu, otegeere obuyinza bwe, otegeere ekitiibwa kye. Oba ntegerekeka? Nabwe kiti bwatubuuza nti omuntu ayimiridde ekiro n'atayimiridde ekiro, mulowooza basobola okwenkanankana? Omuntu eyeyambisizza ennyumba ye n'aba nga agisaaliramu, n'ono atasaalidde mu nnyumba ye, mulowooza basobola okwenkanankana? Innama yatadhakkaru ulul albab, abantu abeebuulirira beba abantu abafumiitiriza, oba abantu abafumiitiriza beba abantu abagezi. Sigazana ziwedde. Kyetwagala mu bigambo bino baganda bange mwenna abali wano nti buli lwetukolera ibadaati mu maka ziyamba kinene nnyo, ne jiili n'abaana abato n'abantu ziyamba kinene nnyo. Ibaada ezireeta emikisa awaka. Waliwo mwana muwala yabuuza kitaawe namugamba nti ya abata, omuwala wa Amir ibn Abdu Qais yabuuza kitaawe, ya abata mali ara nnasa yanamun wala araka tanam. Naye taata, lwaki ndaba abantu bonna beebaka naye gwe teweebaka? Obudde bw'ekiro bati otunula. Taata yayanukula omwana ono omuwala n'amugamba nti mwana wange, inna jahannam la tada abaka yanam. Jahannam takkiriza taata wo kwebaka. Jahannam takkiriza kitaawo kola ki? Tanzikiriza kwebaka. Buli lwe mujjukira nga ngamba waayi kansaalira aka sobole okwetaasa ekitonde ekyo nga kikizibu. Inna jahannam la yada abaka yanam. Jahannam takkiriza kitaawo kola ki? Kwebaka. Abalongoofu be tebaatunuuliranga maka. Kyolaba Allah subhanahu wa ta'ala yakugamba gwali wano ti wa'muru ahlaka bis-salati wastabiru 'alayha. Lagira abantu bakole ki? Bakole ki? Lagira abantu bakole ki? Wastabiru 'alayha. Obe muguminkiriza. La nas'aluka rizqa, tetukusaba gwe otugabirire, si gwe ogabirira Allah. Nahnu narzuquka, fa bagenda okukola ki? Fa bagenda okukugabirira. Nahnu narzuquka, fa bagenda okukugabirira. Ekitegeeza bwabanga Allah subhanahu wa ta'ala atutegeezeza bw'atyo, aina anta min salatika fil bayt, Siramu oyimiridde wa ku swala ye yawaka. Unzur ila ulaika salihin, tunulira abantu abo abalongoofu. Agamba omukyala wa Masruq
yomu ku basajja abalongoofu. Kaana idha qaama al-layl jalastu khalfa, bawange buli yayimiriranga ekiro okusaala nga nze ntuula emabegawe. Abki alayhi, ng'ekintuuza kaabira mbeera gyayitamu. Fa idha salla intafakhat qadamah, bwe yasaalanga olw'okuyimirira ennyo ng'ebigere bituuka ekiseera ne bizimba, ng'ebigere bizimba. Mu kuzimba kw'ebigere olw'essala ye ng'agenda okukeera ku makya nga la yastati an yamshiya min shiddati alqiyam, nga n'okutambula tasobola kukola ki? Lwaki? Yayimiridde nnyo. Kati omukyalo ono yayimiriranga n'atuula ng'alumirirwa bbaawe okuyimirira kwayimiriramu okusaala layli. Tantafiq qadamah taqulu abki khalfa wa as'alu Allah an yu'ina, nga nze ntidde mabega naye ng'edduwa yange nsaba Allah akole ki? Saba Allah muyambe akkirize bba wange byamusaba Allah bimuwe. Bw'abanga ayagala Allah mutaase omuliro agumutaase, bw'abanga ayagala Allah muyingize ejjana Allah gimuyingize. Taawun, bayambagana mu ibadat, mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, naddala mu mbeera eyawaka. Yaqulu Abdallah ibn Imam Ahmad, Abdallah ono mutabanyi wa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, atunyumiza ku kitaawe, kaana abi yaqra kulla yawm sub', alaga nti kitaawe yasomanga kumpi Qur'ani, asoma kumpi olunaku ejuzu nga 7 mu swala. Kozi mutarawih batusalisira juzu mmeka? Naam, buli naku ejuzu emu. Kati ono yasomanga ejuzu 7 buli kiro, ejuzu 7. Feze tusomera wiiki nga yasoma ki? Nejuzu emu mpanvu tumebakalubiriza. La hawla wala quwwata illa billah. Gye tukoma okweyongera ku qiyama, gye tukoma n'okunafa mu buli kintu kyonna. Ate nga kyandibadde nti gye tukoma okweyongera ku qiyama, gye twandikomye okwongeramu amaanyi. Naye onanyumya ku kitaawe nti yasomanga ejjuzu 7 mu budde obw'ekiro, era wakana yanaamu nawmatan khafifa, taata yebakangayo olwebaka lutono nnyo baada leisha, oluvannyuma lwaki? Olweisha nga yebakayo katono nnyo, bwe yebakanga ng'azuukuka ekiro. Thumma yaqum ila as-subhi aw ila as-sabah yusalli wa yad'u. Abwe batebakozesanga amaka gaffe, amaka gaabwe fe olwaleero simanyi ki kisinga kuba kingi mu bulamu bwaffe, tulo oba kutunula. Naam, bali Allah bayogerako aga nti kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, bali bebaka kitono nnyo. Fe olwali tukola ki? Naffe twebaka kitono, naye tuba kuki? Tuba ku TikTok, twebaka kitono, tuba ku masimu ku Facebook, tuba ku WhatsApp, tuba ku bintu bye tubaamu. Newe baka sawa 7 gwa kiro, nenga kyekikwebasiza sawa 7 badde mu live n'olaba firimu okuva ku ntandikwa yaayo paka ku nkomerero. La hawla wala quwwata illa billah. Bw'omaliriza TV n'odda ku z'essimu, firimu z'essimu n'ozitandikako, ne bakusesa okuva ekiro paka ddi ng'oseka busesi. Onajjazanya komedi n'oseka, oli n'agegenya oli n'oseka, oli n'ayogera n'oseka paka obudde lwe bukya.
Allah yabagamba nti faliyadhaku qalila, mwandibadde museka kitono ne mukaaba ki. Omusiraamu n'oyonoona obudde obw'ekiro naye ng'obwonoonedde ku simu, kale bwebakemu omanye nti ofunyeemu otulo, naye otunula byolaba tebirina kye bikuyamba ku duniya, tebirina kye bikuyamba ne ku akhira, wabula okwonoona ki obwongo n'okwonoona ebiseera byo. Saba Allah tuwe hidaya. Bano bo bayimiriranga mu budde obw'ekiro nga tebabwonoona. Allah batugambye nti kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un, mu budde bwa butono obudde obw'ekiro bakolanga ki, beebakanga kitono. Yaqulu Waki' kana al-Hasan kana Ali wal Hasan bin Salih, bano balongoofu abatukulembera bagamba nti famire eno yeegabanyangamu mu budde obw'ekiro. Nga taata ayimirira ekitundu ekisooka ekyekiro, abaana ne bayimirira ekitundu ekyomumakkati ekyekiro, mukyala n'ayimirira ekitundu ekisembayo ekyekiro, ne bakyusa olunaku oluddako. Lwaki? Bagamba nti mu nnyumba yaffe obudde buleme kukya nga temuli asaala. Ennyumba yaffe obudde buleme kukya nga temuli akola ki? N'Abu Huraira naye bw'atyo bwe yakikola, sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baagabanyanga mu budde obw'ekiro okuva ku isha, gw'ova ku isha paka saawa 4, omulala n'ava ku 4 paka saawa 6, omulala n'ava ku 6 paka ku 9, ne waba ava ku 9 paka ku subuhi. Tubisobola olwaleero oba tetubisobola? Naam, tusobola okugabanya ennaku naffe bwe tutyo? Kibola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti rahima Allahu mra'a, Allah asaasira omuntu qaama min al-layl, omuntu azuukuse mu budde obw'ekiro, fasalla n'asaala, bw'amala okuzuukuka mu budde obw'ekiro n'asaala, wa ayqadha ahlah, n'azuukusa abantu b'omu nnyumba ye bannaye muzuuke musaale. Bwe balemera mu buliri n'akola ki? Nadahat alayhi al-ma, n'akozesa amazzi, muzuukuke mukole ki? Musaale. Nabbi n'agamba nti era Allah asaasira omukyala azuukukako mu budde obw'ekiro n'asaala, bw'amala okusaala n'azuukusa bbaawe n'amugamba azuukuka osaale. Bw'alemera mu buliri nadahat alayhi al-ma, n'akola ki? N'amuyira amazzi, zuukuka. Eyo dduwa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, yasaba edduwa Allah asaasire. Lwaki? Nti buli omu alumirirwa munne. Lwaki oyagala oyingira ejjana gwe omukyala bbaawe aleme kuyingira jjana? Oba gwe omwami lwaki oyagala oyingira ejjana omukyala aleme kukola ki? Mukole ibaada, mukole ibaada musobole okuba nga Allah abasisinkanya yawma al-qiyama. Nga tukomekereza, Allah yagaa nti wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqa al-wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati. Allah gamba nti mujjukire omuddu waffe ayitibwa Ismail yali musajja nga sadiqa al-wa'd, musajja atuukiriza endagaano, ate yali mubaka nga nabbi. Naye mu bikolwa bye kana ya'muru ahlahu bis-salah, yalagiranga abantu bakole ki? Basaale. Ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya, yalagiranga abantu basaale bawe zaka. Allah akugamba nti omusajja oyo Allah yali yamusiima. Yali yakola ki? Yamusiima. Kyamusiimisa ki? Lwa bikolwa ebyo, kulagira abantu kukola ki? Kusaala swala. Akhiran
tukomekereza baganda bange bwe tuba twagala assaada mirembe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba idha kharajta min manzilik musiramu buli lwoyagala okufuluma bwoti wakaawo fasalli rak'atayn sala nga ira kameka buli lwoyagala okufuluma waka sala nga ira kabiri yamna'ak min makhraji su kigenda kutaasako okubanga ofuna obufulumira obubi amakulu nti gyolaga Allah agenda kuteerayo baraka wa idha dakhalta baytak buli lwokomanga obwotya waka fasalli rak'atayn ero salenga ira kameka yamna'aka min madkhali su kigenda kutaasa obuzibu bwonna obwandibadde awaka ebigambo bisubuulirwa nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusembadde babawuliriza abagobera ekyo ekisinga okuba ekirungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna bazze mu darsi ey'olwaleero atuwa obulungi mu darsi yaffe eno era tumusaba Allah aleme tumampeera tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abalwadde abenga abawonya abalina obuzibu Allah amalira obuzibu bwabwe n'abeetaavu tusaba Allah amalira obwetaavu bwabwe tusaba Allah tusitula amadaala gaffe ku duniya ne ku akhira wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.